eddwaliro lyaffe nga bwe muliraba mu nsonyiwe. Abasawo tebaŋŋamba nti genda Kirugulu, baŋŋamba genda mu Aga Khan. Abasawo tebaŋŋamba nti genda mu ddwaliro ly'e Kawempe, oba genda mu ly'e Kiteri, oba genda mu ly'e Mukisenyi, oba genda mu ly'e Kawaalo oba Komamboga. Baŋŋamba genda mu ki mu Aga Khan e Nairobi. Naalikoze ki? Kakati Munnayuganda omulala bamuga agenda mu Aga Khan oba Nairobi Hospital. Embeera eyo bannange tugirowoozeeko nnyo, tufumbubire ng'eggwanga ensimbi zaffe ezoonoonebwa mu bintu ebitagasa nga zino zigenda mu bintu by'okugamba nti no classified expenditure. Simanya zino zakugula tiyagasi kati afuuse baana baliwo, zino zakusiba bano kutulugunya bannabyabufuzi. Tulwane Masajja tutaase eggwanga lyaffe, abantu baffe bagenda kufa mu nfe y'ekyo yonoonero. Ebigambo ebyo muzikirize enkomaawo nga ziramu okwebaza bannayuganda mwenna abampadde essaala, abanjagaliza buli kimu, naye ekisinga byonna kwe kwebaza nyini ggulu oyo ampaddeyo kyansi atirisinzirewuko bangaaleyo ennaku endala mu nsi. Ate kubanga okufa kyotteeka, bwakwongerayo kaba akwongeddeyo ku liizi, nannyongerayo lease of life, and I am very, very much appreciative. So I make a call to all Ugandans. We must recommit ourselves to rebuilding our health system. The health care system in this country is sick. Yes, imagine millions of Ugandans who are languishing in those facilities where there are no doctors, where they cannot access medicine, where they cannot have access to good physicians. Personally, I was referred to Aga Khan by local doctors here because of inadequate equipment, inadequate facilities. We signed the declaration, the Abuja Declaration, way back in 2001. As a country, we committed to allocate at least 15% of our budget to the health sector. But today, we are yet even to register to honor half of that commitment, which is really very, very absurd. So the time is now for us to, in the wake of this pandemic, in the Akbar. Takbir! Takbir! Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala asobozesezza okunkomyawo nga ndi mulamu. Mpulira essanyu mu mutima, mpulira okuba nga nzuukidde. Ekyo kijja kuva ku ntobo y'omutima gwange. President Websis, the member of Parliament, Deputy Road Mayor ne ttiimu yonna nga babatulaze wano. Bannange mwenna abali wano okunyagala, bannayuganda mwenna gye muli, mwebale essaala zammwe, mwebale ddala. Kizibu okukikkiriza, naye njagala statement eno mukikkirize nga kijja kuva ku ntobo y'omutima. Bise mu bizibu bingi mu nsi muno, nga bwe tubeera ffenna tulwana, naye ku luno ekyangwako Allah yakimanyi. Nasooka nenfuna obulwadde bwe sijja gendamu nnyo obwa allergy bye bayita acute anaphylaxis, nembeezesa mu bulamu obuzibu ennyo. Era badokita bangi be nasooka okulaba, aba ENT, ear, nose ne throat,
ne badaga ebintu bingi triggers ezireeta allergies eziyinza okundeetera obuzibu eyo ng'ebintu bingi sisobola kubimalayo n'ebimu ku byo infact bagamba pollen bagamba obuntu buno obuva ku vakedo buno bwegiriko tebagamba molds tebagamba ebintu nti oba ebikamba obuwoowo perfume ne zino sanitizers nebagamba obwo obulamu naabubeeramu ntiya ekyo nga nkyaguluba nakyo embeera neetabuka nenfuna okulumbibwa okw'amaanyi okwajja mu mawuggwe era bwe tugenda mu ddwaliro e Lubaga ne bampa ekitanda bangi temwamanyi namalawo ennaku ze namalawo nenkubira Dr. Kiza Besigye ne mugamba dokita obulamu bugenda dokita yagamba kiki najja emisinde n'akwatagana ne iddi w'eddwaliro Dr. Sekitoleko n'abakugu bonna ne bakola kyonna ekisoboka bakola kyonna buli kimu ekisoboka okulaba nti babaako kyebakola okutaasa obulamu era mbeebaza sinza kuyita mu bye bayitamu naye eddwaliro Lubaga lyonna bakola kyonna ekisoboka mu ngeri yonna waliwo consultant ow'amaanyi badokita tebaagala kwogera naye Dr. Mutaki lwali e Lubaga awo ne ttiimu ye Dr. Mathias Senyondo ne ttiimu ye baakola omulimu gwonna nenfunamuko ku buweerero naye era embeera ne yeeyongera ne bawa advice nti nyina okulaba gwebayita pulmonologist oba pulmonologist nga ye musawo w'amawuggwe olwo lwe nakizuula nti mu Uganda tulina batono ddala era nensooka nzire waka nga mpokya nembeerako wano abasobola okumanya embeera bagimanya era bangi bajja okundaba wano naye abamu temwagimanyamu nga mulaba bulabi kigenda mu maaso naye nga abamu temumanyi kigenda mu maaso Dr. Besigye yayimirirawo nnyo n'asigala nga amonitalinga njagala okubategeeza nti POA pulezidenti w'ekibiina kyange ne national chairman bajja wano ewaka ne babeera wano mu mbeera yonna ne balaba ekigenda mu maaso njagala okubategeeza nti bakulembeze b'ebibiina Honorable Bobi Wine ne mumyuka w'Empuuga nabo ne bajja wano okulaba embeera gyendimu abasawo ne bamaliriza nga bagamba nti pulmonologist gwe tusinga okuba naye omukugu wano bamuyita Professor Worldlier. Professor Worldlier mwati musomesa e Makerere bantwala ewa Professor Worldlier Makerere banyonyodde ng'olukwataganye ne ttiimu ewera Honorable Muwanga Kivumbi taliiwo wano y'omukubo Honorable Sekona n'abalala ebirowoozo ne tubikubaganyaawo nga tukoze tutya embeera nga bwefaanana Dr. Sozi ne Professor Worldlier ne bakola omulimu gwonna ogusoboka Dr. Sozi mbadde naye oba akyaliwo tuzze ffenna badde njagala omubalaka bwe yantambuliddeko buli wamu nenayo naye oyo bakola ne Professor Worldlier mulamu bagamba
tekyetaagisa kati examination esingawo, naye ebyuma ebisobola okukola ekyo sobola tujja Nairobi. Olwo embeera yeyongera omukambaka mubake n'ebirala nga bubitegeera ng'embeera obulamu bukyankalanye. Era Professor Odia bwe yasooka okukolako examination eyasooka n'agaa nti abakugu ejja bafunamu agakaasa Nairobi n'ebyuma ebisobola okukola. Mangu ddala ekola enteekateeka zaakolebwa nga omuzimanya akaseera si kangu, kaseera ka COVID, weetaaga COVID certificate ey'amangu. Ate wano mu Uganda etwala essaawa entono nnyo 42 days okufuna certificate, naye ng'ate obulamu bweyongera ate nga kisobola kulinnya nnyonyi nga tolina certificate n'ebirala by'olina okuyitamu amakubo kuba ogenda ku treatment mu ddwaliro ebweru, processes z'olina okuyitamu. Nja kubeebaza ttiimu zakolera wamu zonna Mulago, Baga, ne bakola enteekateeka zonna ne bantwala Nairobi. Aga Khan batandikirawo okukola omulimu, nja kubeera mu bufunze, sijja kubiyitamu byonna nga bimanyi. Ne bakola examinations zaabwe, naye ate era nga bwe bagambye nti bapulomologist batono, batugaa nti waliwo ttiimu ate endala. Mukama Katonda lwabeera omulungi, ate laba bwe banteeka mu ngalo endala banga nti Aga Khan egenda kukolagana ne bapulomologist abali mu Nairobi Hospital. Era awo bankwasiza Professor Godfrey Lule. Professor Godfrey Lule yakakolera mu Nairobi emyaka egiwera 40. Mukuku we basinga okwesiga wali mu ddwaliro e Nairobi. Ddwaliro ekkulu eryo nga buli manyi ddene nnyo 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 lyazimbibwa mu 1954 nga balizimba nga lyali ly'abazungu bokka, ery'e Nairobi Hospital. Naye omu ku be basinga okwesiga ye Professor Lule Godfrey Munnayuganda. Era ng'aliyo ne Dr. Musoke naye Munnayuganda, waliyo Dr. Byachika Kagoda naye Munnayuganda, ne bakwataganako ne Dr. Wanjugu Muhindi oyo naye pulmonologist Munnakenya. Ne bakola examinations zonna obudde bwonna ne babumpa, ne babeera ku bulamu nga babanga babutaasi. Era omulimu ne bagukola, treatment eyeetaagisa yonna ne bagikola, naye we bakizuula ebintu bibiri nga bamaze tests zonna. Waliwo gye bayise bronchospasm bagambye nti ebinywa by'amawuggwe nga biba binafuye, spasm okuba nga byekaakakaaka. Then n'ekyokubiri vesicular pulmonary dysfunction, emisuwa nga bagisanze egireeta omusaayi mu mawuggwe nga nabyo ginafuye. Era nga waliwo threat oba okutya okuleeta blood clot oba pulmonary clot ejja mu mawuggwe. Awo ebidirira mwenna mubitegeera. Ensonga ekyo balina okusooka okwarestinga obutabaawo